kulisaayo mukuumulako tukyeyongerayo mu maaso n'emboozi yaffe tuvaako nze muweereza Mutaasa Michael Lubega Munnabuddu katweyongereyo n'emboozi yaffe. Kiriza gwe atugoberera nkutegeeze nti akaseera kano ke tulimu ak'okujagulizaako mukama waffe Katikkiro wa Buganda emyaka kati 12 ng'akuuma Ddamula. Akaseera kakulu nnyo era mpola mpola nze omuweereza wo Mutaasa Michael Lubega nkunokoleddeyo ebyo ebikulu by'oteekeddwa okumanya ku mulembe guno ogwakamala byonna Charles Peter Mayiga Katikkiro. Okusinziira ku munnamateeka Kavuma Derrick ono nno nga ye mumyuka wa ssentebe w'abavubuka mu Buganda, mubaka bwe yampadde gwe atugoberera manya nti Ddamula gwe muggo kabaka gwakwasa Katikkiro okumulamulirako Obuganda era nga Ddamula ejjibwa mu kibira ekiyitibwa Luggo ekisangibwa mu ssaza ly'e Ssese munnanga abadde takimanyi. Omukolo gw'okukwasa Katikkiro Ddamula gukolebwa ku wankaaki w'olubiri era wano kabaka wasinzira n'ayita erinnya lya Katikkiro era n'ayitaba. Katikkiro ng'amaze okukwasibwa Ddamula yeeyama mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nti ajja kukola obuvunaanyizibwa obumukwasiddwa era liba ssanyu wano mu Buganda nga Katikkiro amaze okukola okweyama okwo. Katikkiro ateekeddwa okukwata Ddamula n'aginyweza nga yeetooloddwa abasajja ab'embavu oba ab'amaanyi okumuwa obukuumi obumusobozesa okutuusa Ddamula mu Butikkiro. Wuliriza wano gwe, singa Ddamula emubbibwako oba emusikibwako omuntu yenna ava mu kika ekirala nga tannagituusa mu Butikkiro, obwa Katikkiro buba bumuyise mu ngalo. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ye Katikkiro wa Buganda mu kiseera kino era nga Ddamula agikutte n'aginyweza okumala emyaka 12 kati okuva Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II lwe yagimukwasa amulamulireko Obuganda ng'ennaku z'omwezi 12 mu mwezi ogwa Muzigo oba ogwokutaano omwaka 2013. Weewaawo kkiriza kutwaleko mukuumulako ate oluvannyuma tukomewo tukyalina ebingi bitukuleetera tovaawo katuveeko mukuumulako tukomewo.